Sebo President Robert Kyagulanyi Ssentamu webale kanyuga mu kisaka. Bwakanyuze mu kisaka emiyaayu gyonna gyavuddeyo. Era olunaku olwo President Kyagulanyi bye wayogedde byalwaniridde mukwano gwange Muhammad Ssegirinya. Missioni eyatta Ssegirinya n'obutwa obwamuweebwa nga bumuweebwa kuva mu kkomera n'abakirimu n'abakiseetinga. Abakulu bano basse betona amaganzi nga beefuula balwanirira bannansi naye nga baggusa byabwe. Kyewuunyisa twebuuza ebibuuzo bino wammanga. Ssegirinya Muhammad Mpuuga ye yamusibisa. Naye Mpuuga yasibisa Ssegirinya nga Mpuuga Museveni yamukozesezza akonjagala mukasiteekeko. Ssegirinya baamusiba ne Ssewanyana nga Museveni yakozesezza Mpuuga. Lwaki basiba Ssegirinya ne Ssewanyana? Awo enzijja bimu mbadde sibyogeranga. Lwaki basiba Ssegirinya era lwaki Mpuuga yasalamu babaka ba NUP bonna basibe Ssegirinya ne Ssewanyana? Kuba olutalo lwamyuse dda. Buli omu kati essaawa zino agamba wampaddeyo nange ngenda kuwaayo. Wampaddeyo nange ngenda kuwaayo. Ebintu byatabuse Kyagulanyi Ssentamu muve naku. Katonda yamuwa amasannyalaze n'agateekamu n'okukanyuga ekintu. President naye yakanyuza ekintu naye nga Katonda yamuliko ita Ssewanyana ayogere. Mukwano gwange kamba nyumize gwe weebuuze lwaki Mpuuga mu babaka ba NUP bonna yasiba Alani Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya nga Museveni yamukozesa. Missioni yali kuki? Era lwaki Mathias Mpuuga ye yateesa bate Muhammad Ssegirinya ne Alani Ssewanyana? Era lwaki okuteesa kwe tekwali mu lujjudde, yagenda mu nkukutu? Abaffe bwe baateesa Mpuuga baamuwaaki? Era yafuna mmeka? Mutango ki gwe yawaayo? Byali bwe biti. Nsaabu Nnamateeka Sam Omuyizzi information eno gimanyiiko era ngenda kukuyita. Bino ebintu kati byatabuse. Ekibuuzo kye mbadde mbagamba, lwaki mu babaka ba NUP bonna basiba Ssewanyana Alan ne Muhammad Ssegirinya? Mathias Mpuuga bwe yakitegeerako nti omubaka Muhammad Ssegirinya afuuse muganzi eri abantu era bye yali akola nga bikwata ku mitima gy'abantu, Mathias Mpuuga olw'okuba yali deputy president owa Buganda region era nga amanyi ebigenda mu maaso naddala mu kibiina kya NUP, yasisinkana Yoweri Kaguta Museveni n'amutegeeza nti waliwo ebigenda okukolebwa ng'akalulu kawedde era waliwo ababiteekateeka abagenda okuduumira abantu. Era Alani Ssewanyana wano yali tannamwogerako, njaba buli Alani Ssewanyana ajja atya mu mboozi eno. Mpuuga bwe yasiikana Yoweri Museveni n'ategeeza Muhammad Ssegirinya, bino ngenda byogera information ntuufu, Ssegirinya ali mukwano gwange, ebimu ngenda byogera. Mpuuga yayita Ssegirinya n'amugamba waliwo ddiiru, waliwo missioni eno eriko ssente ensava ezigenda okugaggawaza obulamu bwo bwonna. Bwe nayogedde n'abakulu nabagambye naawe oli omu ku bamobilizer
naddala ku internet ku social media abagenda oteekawo embeera ng'akalulu kawedde era ne abakulu basiimye abakulu bategeeza be baani gavumenti ya Museveni kati mukulu Mpuuga Ssegirinya ne Ssewanyana ku babiri waliwo eyakkiriza n'asitula ettooke kati bw'asitula ettooke Mpuuga abasajja ne bamugamba tukoze tutya abasajja tubadde ettooke twabeerawo kwekalakaasa n'ekino kye twagala bakole nawe Mpuuga kye twagala abasajja bagambe bakole ng'akalulu kawedde kubanga baali bamobilizinze ng'obulamu bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bakimanyi nti waliwo ekijja buyina okugenda I repeat ng'obulamu bw'omukulembeze waffe buyina okugenda era Oweekitiibwa Kyagulanyi bw'afuna information eyo nti waliwo abaasisinkanye Yoweri Museveni kubanga Ssewanyana ne Ssegirinya sente zo baazifuna okuva ewa Yoweri Museveni Ssegirinya ne Ssewanyana baazifuna bwe bafuna sente ezo ne bagaana okukola ne bagamba ffe tetugenda kukola Ssegirinya n'agamba nze nyimiryo Pulezidenti wange Kyagulanyi bakama ba Mpuuga ne bamuyita ne bamugamba abasajja watugamba bagenda kukola kino abasajja bagenda kumaliriza omusajja abasajja bagenda dikapeininga omusajja nga tewali kigenda maaso Mpuuga yayita Manju n'ayogera engero n'abagamba kaakati mumanyi abantu abo basisinkanye Dokita Kiyingi katuwuliriza information basisinkanye Dokita Kiyingi wulira Mpuuga bwasibisa banne Mpuuga yagamba Yoweri Museveni nti baabo basisinkanye Dokita Kiyingi era meeting zaabaddewa Nairobi kati bino nze kambabuuliro manyimwe Mpuuga muddeyo ne mwesudiya tulina information nyingi Mpuuga bw'amala okugamba Museveni nti abantu bano tebajja kukolera basinkanye Dokita Kiyingi babawadde ssente baganya okukola omulimo nga Ssewanyana tasinkanangako Dokita Kiyingi nga Ssegirinya tasinkanangako Dokita Kiyingi Mpuuga n'amatiza Yoweri Museveni ne bagamba kati tukoze tutya katumuteeke ku bisango Mpuuga naga ninayo mukwano gwange ow'e Masaka Abedi Bwanika oyo tufusa ofuna ebyalo ne battayo abantu nga baabo bwe battayo abantu bwe batyo ne babatema ebijambiya ne babatema omu babiri basatu fayiro nezimba waliwo mukulu yeerimbise mukungu bamita Dani Sekajigo mumuntagingire Mpuuga akwatagana ne Dani Sekajigo wangaalira Netherlands oyo state agent awedde emirimu akolera Yoweri Museveni akoze mission ezitta abantu Dani Sekajigo nkiddamu nakikwatulidde ku TikTok noloza ndi mukatemba olutalo lulwana Kyagulanyi ne NUP olulimu kati abamu besabira ekibulooka n'obasaasira Dani Sekajigo Ssegirinya akubira Dani Sekajigo nzija Netherlands Ssegirinya n'agenda Netherlands nenga mission eyo no kyaliwo ekiti Sekajigo akubira Ssegirinya walize Netherlands tugenda kufunira ebitanda biki byogenda okuleeta kati nga bazimba fayiro mujjukire bwe bavunaana Ssegirinya bagamba nti waliwo abantu ab'Ebulaaya abaali bamuwa ssente kati ono Dani Sekajigo yajja n'agenda mu kkomera bwe yatuuka mu kkomera ate nzirusiza emboozi nga tannagenda mu kkomera Dani Sekajigo asibisa atya Muhammad Ssegirinya bamita Saamu Sekajigo
baida erinnya ye Sam Sekajigo libadde ligenzi kati Sam Sekajigo